Okubeera naffe mu katale k'omufuufu amalala bannakibiina kya NRM bawanze eddusu ku Mary Akol okubakwatira Bbendera mu kulonda okw'okujjuza ekifo kya Ssentebe wa LC okutaano owa disitulikiti y'e Bukedde. Mary Akol yabadde amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Bukedde ayise nga tavuganyiziddwa olubalaba bannabala musanvu badde bavuganya ku bijjamu enta Bbendera NRM Bamukwasizza omumyuka wa ssentebe wa NRM Alhaji Moses Gongo ne bannakibiina abalala ku mikolo gye badde ku ssomero lya Teresa Secondary School e Bukedde. I'm appealing to you all to support our candidate. Your candidate. For the movement. We don't want to embarrass the movement. Akola asimba ne badde mu lwokaano olw'okumulikira n'asuubiza okuweereza obulungi ku lwa disitulikiti eno. We are happy. I'm really grateful. I've been given the flag for the part of NRM. So my next move, first of all, is to say that I defend my flag. Amyuka ssentebe wa NRM Vanjuba Captain Mike Mukula asuubizza okulwa obuteesaga okulaba nga NRM ewangula okulonda kuno. A great journey of 1,000 kilometers starts with the right step in the right direction. Yamyuka ssaabantu kibiina kya NRM Rosemary Namayanja Nsereka asabye bannakibiina kya mu disitulikiti eno okuba obumu. Era ng'ekibiina tugenda kumuwagira okulaba nti awangula akalulu pate ebenga ewangula akalulu kano. N'olwekyo yenna omulala anaavaayo pate ejja kubeera mabega wa candidate ono naye nga kwaba ababadde balaze nti baagala okwesimbawo basazeewo okutambula ne candidate. Ate ssaabakozi b'NRM Rosemary Senninde asiba na NRM abazze ebbali kyagenda kyakubanguyiza omulimu. N'olwekyo twagala okubasaba babeere n'obuntu bulamu nga bwe balaze, tuleme okugenda mu process ey'okudda mu kusikangana emiguwa ekijja okuleetera abantu okweyawulayawula. Ate nga kye tunoonya is unity and togetherness in Bukedde. Okulonda kugenda kuddibwamu oluvannyuma lw'okufa ku yali ssentebe wa disitulikiti Moses Ole Mukanu omwaka oguwedde. Abudde Muwonge yakusakidde gule ku lwa Bukedde TV. Baba Krista